Yes, Faridah TV jinkwanisa kadi kano nakusaba subscribing atompere video no like. Tata wa Faridah Nakazibwe abaana abatabudde ku social media abaana batambuza ekifaananyi kino nga bagamba nti ono tata wa Faridah Nakazibwe naye nga si yeye omusajja mukulu ogw'olingira mu kifaananyi. Era ng'essaawa eno aba social media handles bangi batambuza post eno nga bagamba nti tata wa Faridah Nakazibwe bamaze ne bamugwako final bukyanga Nakazibwe amukweka kugamba ekiri ku social media essaawa zino ekiri ku social media essaawa zino batambuza post eno nga bw'ogirengerawo omusajja mukulu oyo bamuyita Ssaalongo John waawa lisajja wali e Masaka era omusajja amanyikiddwa nnyo ali myaka 98 kati egy'obukulu omusajja akuze naye nga e Masaka amanyikiddwa nnyo Ssaalongo John ono nawe obeera ogenze Masaka n'omubuuza toyinza kubulwawo wawabeera serebu ow'e Masaka amanyikiddwa nga Ssaalongo John naye nga abana ku social media ekiri okwo batambuza luposti luno nga Nakazibwe yeekubisa ne musajja mukulu ono Ssaalongo John ekifaananyi bagita Faridah TV gisubscribe like ngo comment ngato sharing essaawa zino bemukobe ebitwendinga ku mikutu egya social media ndawali ku Facebook, TikTok, Twitter akosa ne Instagram kifaananyi kya Nakazibwe ekyamuzeeyi amanyikiddwa nga Ssaalongo John myaka 98 nenga ba social media handles abasinga batambuza ekifaananyi kino nga bagamba nti taata wa Nakazibwe bamaze ne bamugwako finally azuuliddwa wajabadde taata wa Faridah Nakazibwe finally amaze n'azuulibwa wa gyabadde yeekwese naye nga bw'otunula mawulire agatambula ku social media mawulire ga Nakazibwe agalaga kitaawe ngemawulire agatambula ku social media jjukira Nakazibwe yabadde ne concert yabadde n'ekivulu Masaka Fete kyabadde Masaka olunaku olw'eggulo wali ku recreation grounds e Masaka era nga Bambi yakikubye yajjuza eri abatambuza amawulire nga bagamba nti Nakazibwe ekivulu kyamusaze nedda si bituufu bannange si bituufu manyi ku social media kuno eri abamu nga banyumirwa byonoonese nga bo banyumirwa byonoonese ku social media kuno abasinga nga bo baagala nnyo ebintu ebyonoonese kati abasinga batambuza amawulire nti ekivulu kyamusaze baagala nnyo ebyonoonese naye nga ekivulu yakikubye ne walisaliza wali e Kampala bakuba Kampala awo abasinga bagamba ekivulu kyamusala ate abasinga bagamba nti ekivulu kyamusala kwegamba ati ne Masaka naye bagakola nga ate bwe bakolewa e Kampala kwegamba sibya munenga e Masaka wamma yakikubye temugenda ku mawulire gatambula galaga nti Nakazibwe ekivulu kyamusaze saliza wa e Masaka kuli creation grounds netta yajuza wonna wajjudde nnyo nga gye nkomeza wajjudde Nakazibwe yajjuza ku Masaka recreation grounds wajjudde bulungi nnyo nga gye nkomeza bagita Faridah TV gisubscribe like ngo comment nga tusharinge Nakazibwe n'ekitaawa amanyikiddwa nga Ssaalongo John beefuze Facebook essaawa eno batrendinga nnyo bakuta kati ku social media sites eziwerako naddala ku Facebook wali batrendinga nnyo nga balaga Nakazibwe n'ekitaawe owaddala finally azuuliddwa amanyikiddwa nga Ssaalongo John uyo myaka 98 eky'obukulu uyo musajja mukulu uyo serebu nnyo wali sadizaali Masaka serebu nnyo bitundu bye Masaka City musajja serebu nnyo amanyikiddwa nnyo Nakazibwe Bambi yeekubisa naye ekifaananyi ensonga nti munna Masaka amanyi Nakazibwe Bambi mwanyi biseesinga banna Masaka bakwatagana nnyo Nakazibwe n'abe Masaka Bambi bakwatagana nnyo omuntu yenna ng'ava Masaka babajja connectinga mangu kyovulaba yeekusiza ekifaananyi ne Ssaalongo John abamu gwe bayise taata we waddala muzaalira ddala naye nga Nakazibwe Bambi bw'atyo yagambye yakoze kino okulaga enkolagana ey'amaanyi wakati bw'abantu abava e Masaka abasomoka lwera musubscribing ate mumpeere video no kalake bagita Faridah TV ojimba tumireka bali kata Saudi Arabia Bahrain Doha Oman mwerabu